Abadde kansala w'omuluka gw'e Katente ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono Henry Kitatta Naggwano eyafa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde amangu ddala nga kyajja amaliriza okulayira atandika emirimu mu butongole aziikiddwa ku kyalo Namulese mu disitulikiti y'e Buyikwe ku bijja bya bajjajjaabe wakati mu Miranga n'okwaziira n'okuva mu bakungubazi. Okuziika kwatandise n'ekitambiro kya mmisa okusabira omwoyo gw'omugenzi ng'era kibadde kikulembeddwamu Reverend Father Thomas Mbalu okuva mu kigo ky'Enkoko Njeru ng'ono asabye abantu bulijjo okwekwasa Mukama kuba tebamanyi lunaku lwajja kubajjululirako. Okujja kwammwe njagala okufuula essaala nga toweza buweza muwendo guli wano. Ebeera essaala ewerekera omusajja wa Katonda ono Henry ng'omusabira ayingira eggulu olw'ebyo ebirungi bye mumwogeddeko olw'emirimu egyo emirungi gy'abadde akola. Wabula wabaluseewo Katemba omu ku b'eŋŋanda bw'alinnyiddwako ebigambibwa okuba ebyokoola n'abakira emiggo n'atandika okukuba abakungubazi. Ab'eŋŋanda okuli kitaawe w'omugenzi Namwandu Robina Nakamya Kitatta muto w'omugenzi Rogers Ziwa Naggwano babuulidde abakungubazi engeri obulwadde gye bwameggamu omuntu waabwe mu ngeri nakati gye bakyanyeenyeza emitwe n'enteekateeka enkumu z'abadde nazo eri ekitundu kino. Agenda mu tenti gye baabateekamu n'abeerawo essaawa bamuggyawo bamutwala bamuteekeko amazzi. Amazzi gye baamugya ne bamuzza nentunuulira embeera y'omwana wange nga ndaba era bwe yali alayira yayogera ebigambo bibiri ndaba nga amaanyi gamuweddemu. Era n'enteekateeka ez'enjawulo okubasakira ng'ayita era mu masomero ago n'emikwano gyaffe egy'enjawulo ng'agezaako okusaka tetuyita endoobe ez'abaana abawanda abakyala mu kitekeeza abaasoma olunyaanyi mbekaati. Siina kyagamba mwagalwa wange wabula nsaba Mukama omwoyo agulamuze ekisa. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu kino Robert Maseruka, ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Francis Lukooya Mukome, ssentebe w'eggombolola y'e Nakisonga Stephen Mufowa n'abalala batenderezza omugenzi ng'abaddeyo omuzzaŋŋanda agatta abantu omukkakkamu nga n'abamu bakikkaatiriza ng'one bwe yafudde olumba Oluganda ne bavumirira abayinza okuba nga be baakikoze. Kitatta abadde musajja agatta abantu bonna ewatali kusosola. N'olw'ensonga eyo nsaba bassebo ne bannyabo abali wano kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna ti naawe bw'oliba ogenze ne b'otakkiriziganya nabo mu ndowooza bajjanga ne bakukyalira olw'emirimu gye babakola. Tuyite bannaddiini bonna bamasheeka basabire omuluka guno gw'e Katente. Tusabe busabi Katonda tukwase Mukama tube tunaayogera ebyaffe ng'abantu ate biyinza okutuleetera n'empalana ennyingi ennyo kubanga emyaka 5 egiyise mwakitegedde kansala era yalondebwa yafa ate tebaddamu kulonda egiggwako ate balabye n'ono afudde nga byakalayira. Olaba nti wabeerawo ebigambo indiidi weebiri waliwo ensonga naye twetaaga zisabira. Ono yabadde yeesimbyewo ne Kitatta ne mugamba for the better of Nakisonga akalulu kaveeri. He's here. All these people are my witness. Ne mbasaba tujjemu kiti tulonde omuntu atya Katonda. I don't see any disease that killed Kitatta nga yampisu teriiwo naye mwabaloga abantu. There are two things. He goes first, but all of you will go. Oluvannyuma omubiri gwa Kitatta gutwaliddwa ku kyalo Namulese mu ggombolola y'e Ngogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe gy'agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera.